Spice Diana MK project anti mufukite project ate yes Cindy baby kyakoze Bobi Wine video ngenda banji kutusako masawo mama fina adukiride madubala byonna bina masawo ngenda bambi kutusako nenga sinabakongerayo mbadde nkusaba video no jimpere like ate sobolo kubanga yeyongera era nga nkubaza gwe no mulonja subscribinga ku Wonder Boy UG tidalinge wakola chamanyi nnyo ddala era nga n'abatana ku subscribinga mukwano berango subscribinga kona ku notification bell ayitwerenga bugire tekayo mukwano gwasoka ozifuna Hajat Kalodo onakulombera edduwa byonna ebyasiba ati nebita era nga go wenna ayagala okukolera akalango konna konna ba business ki berango tukonako ku namba y'essimu wasawo ate tugenda banga tukuyamba nga sikulesizayo anti fena tukimanyi bulungi Bobi Wine wamu ne Babi Kyagulanyi babadde nga bagenda ku bivulu bya Spice Diana era nga buli omw akimanyi Spice Diana wa people power era ne mu biseera ebyo okuyambako abaana abali stranded e Dubai bambi yakola ki yateekamu omukono naye abantu kyababuuseeko ate okulaba nga Spice Diana ate agenda kuyimbira ku mazaalibwa ga General Muhoozi agagenda okubeerayo nga 19 mukwano abantu bamutabukidde era nga buli omu ali kumuyita Nalumansi era wenjogerera akayimba kamutudde mudda anti oyinza okugamba yeguba abadde bagamba lwansonga yalidde mu bigambo bye sigenda kubanga nsukawo obanga mwogerera ngenda bate nkuterako eno video nawe obyewulireko ate mmale nkomewo nkongereyo. Spice Diana wakola ensobi walaga ensi nti oli ku side y'abantu oli ku side enyigirizibwa oli ku side y'omuntu wa wansi esawa zino kinnuma nnyo olaba nga Spice Diana people abantu bakukyusiriza emmundu kinnuma nnyo Spice Diana obadde oyagalwa abantu nga bakwagala golowooza lwaki bano bonna bakamiliyoni banti babatunuliza mmundu tebabavuma tebabewerera kubanga bo bakiraga abantu bakimanyi nti no bo bali side eri nika Spice Diana waffe kigenda kunnuma nnyo olaba nga Spice Diana waffe gwe twagala ennyo kubanga tukyakwagala Spice nga bakkuba obucupa ng'ebivulu bifulupinga tebijjula Spice Diana issente bazikuwadde oli mu campaign kweza eyo campaign naye lowoozaamu future yo balamu gyatta future yo abasajja gye batta okitegeera yes oli mukozi wa ssente wagenze kukola ssente niye public tejja kitegeera tejja kikkiriza kubanga naye badde kuwa ssente badde kuwagira eno mu bintu by'endala ekuwagira ino simaye bigundi keki biki ebintu byokola Spice Diana okitegeera ni kati public eri against you mwana kigenda kunnuma nnyo Spice weetereze kigenda kibi kubanga Spice obadde n'emisango mingi nnyo naye nga abantu bayimirira naawe abantu nga badde bakuyirawo omubiri emisango ne gisirika naye kati buli kimu kigenda kutuka buto Spice wake up. Byebyo nno eyo nga tuvuddeyo ate ye Cindy ayogedde ku nkolagana ye ne Sheebah Kalungi wamu ne ebya Bobi Wine anti ya Bobi Wine yavudde n'agamba mbu ba big 3 ate be bani biki bamugana okuyimba atakyalinya ku stage era Cindy ye avudde ate okubanga akola ki akatiriza ensonga eno jjukira Cindy ne Bobi Wine ate bo munnange tebakwatagana bulungi era ng'agamba nti ono Cindy wa NRM ate ye Bobi Wine wa people power kati nno mukwano Bobi Wine has achieved heights more than any artist in Uganda ever has, according to my angle. You know, but it's not like everyone has been given the same platform as him because Bobango genda kuvuganya abantu mulina okuba mu platform yemu, then you will tell. If we're given equal opportunities, then you can tell that you're better. But he has actually surpassed the success of any artist in East Africa, let me say. Kati Bobi Wine kasita alaga nti atwetaaga tuli ready muyirawo ki mubiri kasita atulaga nti atwetaaga naye tanaba tutuukirako yadde kati nga umma tetusobola kwesiba ku bantu. Anyone who needs our help sometimes really needs to come and ask for it because an association engeri gyerimu is that we work with our members. Tetusobola kuba ku muyimbi atali member who doesn't show nti natwetaaga kugitandika tekitegeeza nti nooli member abantu bagitandika ne bagivaamu. We've had a lot of members who are even presidents. Nabanti yali member yaliko ne president naye katachajifaako ddala tayagala nakolagana nayo. So just because your member doesn't that's because you started something doesn't mean you're in it. Tubadde mu umma okujina emyaka gyonna nga ta expressing any interest
eri ate nga ali mu position eyamba eyogerera ba artist naye nga he has never expressed his interest. So bw'abanga yeetaaga help ya njagala amanye nti ajja gifuna wabanga agyetaaga, but he's going to have to come and tell us that he needs our help. We can speak for him, we can speak with him and fight with him if he wants our help. Nze sifaayo nti waliyo the big three. I appreciate their effort mu industry. Kyolina otegeera bafuuka stars mu mbeera gye ffe yeyali tuleme okufuuka ba star. So we'll forever appreciate the big three because they're creating showbiz. Because for 12 young artists by then try to and make it showbiz. We later artists from being paid appreciations of 50k in a sitting room to being paid 70-80 million in a venue because batunda industry. So we'll forever refer to them as the big three because bagulawe kubo for the rest of us. Naye esawas apart from that in Tibatandike industry bagifula showbiz ne batekamu sente be introducing the professionalism industry. Before that kyali kizibu nnyo okulaba nti brand nga MTN, Airtel, bano abantu bonna nti bayimiridde behind an artist. Twasooka kirabamu abo the big three. So legacy yaabwe yeeyo nti no be batandika the whole showbiz in the industry in Uganda. But apart from that, there are artists abajuziza venues okubasinga essaawa kitegeera. They are bigger artists who are at the same level. Naye ate ekibayimirizaawo kyekyo nti no they began. The legacy is something they will hold forever. That's why they are the big three. Nze seevuganya na muntu yenna. Nze Cindy Biebe. Most of the achievements zange nze achieve before anyone. So sigenderera ku any trend of women bono tubuzeyo ate ye Madubala kyaddaaki yamaze n'asisinkana Mama Fiina eryanga lyabadde ssanyu jerere bw'atyo Mama Fiina n'asalawo amukwatireyo kamukwatidde era n'amugamba nti njagala ogenda okole ate obeere bulungi. Bambi Madubala yabadde musanyufu nga takikiriza nti asisinkanye omuntu bulijjo gwayayanira atokola ki okulaba. Lwaki mba mwogerera ate ngenda bba nkulekera emboozi ye naawe obeere nga buli kimu okiwulirako naye nga I sign out. Kano kakali buno bubiri oba nkyayinamu kandabi zonna ze ninamu ngenda zimuwa buno busatu Buno simaina singosa ngom buno butano buno mbukuwadde tandikirawo obulamu wana chomanja mami toy Ado musamba hizo kusambira Maduba hizo tukubeni Zani who are you do like this? Did you know me? You see balinga baseka bavuma nibajereka nkupe kafenyere sanja lyali abisi yaba Mungu byakola nera mudemu eyo mbakubye joka Ismolax ojja kuzaala mwana ko ojja kuzaala daba sente kuzino zonna twakola sente mami wamanyi omukyala yanoba omukyala akomewo ekisito dambula mu bwange nedda omuntu eyandekawo nga ndi mwavu mami tokomawo never omuntu olina okwagala munno nga bwali zonsembereze noloza nze ndi bulungi nnyo toli bulungi siri bulungi zisembeze genda okole funa akaduuka okateekewo opage buli ngatte ennungi bakasoma abo bayina bakasoma abo kola ki mbalina ne platform ogirina panga akaduuka oteekewo buli muwagizi wo nze siyaddamu ggulanga tu ya mwami wange walala siyaddamu ggulanga tu ya mwana walala wa Madubala awagira Madubala jangu omuwagire mami ngenda kuba nayongereza
oba principal anaamuwaayo kati nze muwadde 5 ne Bugembe bw'anaamuwaayo nomera bw'anaamuwaayo nze nkutadde kujjako omukono mami toya kale mukwa omukulu abadde kuwanjagidde ebbanga wanja zokkola naye nga ye kyabadde afa naye omukwatako bukwasi mu nga njagala kukulabako abasiraamu duwa kuba mami newe nkutunula mutunuzi maaso bwe nti nkyemanyi ngenda kufuluma wano wabweru